Yes, ku Projan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga ku mukutu kwoli. Omukyala amanyiddwa nga Zari, yes, yavuddeyo ku nsonga y'omwami amanyiddwa nga Diamond Platnumz okubanga agenda kuwa families 5 agenda kubanga aziwa rent w'emyezi 3. Zari avuddeyo n'aseka n'okuseka n'agamba abantu abamu nze mbalabanga bugologosi olw'ensonga nti tosobola kugamba nti ogenda wa families 5 ogenda ziwa rent wa myezi 3 naye nga tomanyi na baana bo kye balya, tomanyi baana bo fees bamugjawa, tomanyi kigenda maaso eri baana bo, naye nga nawe weesunze okuwa families 5. N'agamba abantu abamu baagala seekinga public attention nga omwami amanyiddwa nga Diamond Platnumz. Kituufu alina ku ssente naye sente zayina ntono tezisobola kubanga zimusobozesa kukola kintu ekyo. Ono Boss Lady Zari yayogera n'agamba tosobola kuva eri n'otandika kwogera bintu ng'ebyo nga n'abaana bakulemye. Abaana bakulemye osomesa, bakulemye oliisa, gwoveeyo owe families 5. Kale eyo conversation yaba ababiri naye nga osobola commentinga nawe n'otuwa endowooza yo ku nsonga eyo ne tuba nga tutambulira ku Projan Media TV.